Yes, Rema Namakula asobodde okuba nti atwala amawo omusuza for shopping. Amal abyekoze byonna era kibadde sofane nti buli kyayagadde asobodde okuba nti akifuna. Akagaali akavugidde mu supermarket na buli kimu kyayagala agenze maaso okuba nti akifuna. Rema agamba nti omwana we bulamu bwe kamami kanje nabwe kityo nsobola okuba buli kimu kyekaagala as long as nkyali mulamu. Love Yamal ne Rema egenda maaso okuba nti yeeyongera newankubadde ng'oba oliawo Amal alwawo okulaba taata we musuuza Kenzo naye kimanyi bulungi nti tajula nti kubanga maama we agenda mu maaso n'okuba nti amukolera ebintu obuliawo taata byali mukoledde n'okumulaga omukwano obuliawo gujjudde mpola mpola asobole okuba nti obuliawo yeyagala ng'omwana balina okuba nti yeyagala. Basita bangi abagenda mu maaso n'okuba nti obuliawo bakola ebintu ebyenjawulo newankubadde ng'ate bangi abafuna obuzibu especially mu kulabirira n'okufuna obudde okubeera n'abaana baabwe since ebidongo bibadde bikuba ate stress ate basajja n'ebisigadde obwe bityo kwegamba kiba kizibu nnyo naye ng'ate Mal musuuza yasobodde okuba nti akyekola era nga tugenda kutuusaako emboozi. Yes, Rema Namakula asobodde okuba nti atwala amawo omusuuza for shopping. Amal abyekoze byonna era kibadde sofane nti buli kyayagadde asobodde okuba nti akifuna. Akagaali akavugidde mu supermarket na buli kimu kyayagala agenze maaso okuba nti akifuna. Rema agamba nti omwana we bulamu bwe kamami kanje nabwe kityo nsobola okuba buli kimu kyekaagala as long as nkyali mulamu. Love Yamal ne Rema egenda maaso okuba nti yeeyongera newankubadde ng'oba oliawo Amal alwawo okulaba taata we musuuza Kenzo naye kimanyi bulungi nti tajula nti kubanga maama we agenda mu maaso n'okuba nti amukolera ebintu obuliawo taata byali mukoledde n'okumulaga omukwano obuliawo gujjudde mpola mpola asobole okuba nti obuliawo yeyagala ng'omwana balina okuba nti yeyagala. Basita bangi abagenda mu maaso n'okuba nti obuliawo bakola ebintu ebyenjawulo newankubadde ng'ate bangi abafuna obuzibu especially mu kulabirira n'okufuna obudde okubeera n'abaana baabwe since ebidongo bibadde bikuba ate stress ate basajja n'ebisigadde obwe bityo kwegamba kiba kizibu nnyo naye ng'ate Mal musuuza yasobodde okuba nti akyekola era nga tugenda kutuusaako emboozi eno ne video osobola okuba nti weerabirako nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula agenda mu maaso okuba nti ashoppinga ne amawo omusuuza. Tukaniza ku mukutu gwa film ganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampitantambi Jimso number one rich boy Max Udi Junior webale kuba nti otambula naffe okutwagala okusubscribing okutufiirako n'okutufuula abanambemu ebiseera ebisinga. I respect you my brother. Yensonga lwaki anzija onengamba nti kankole nkuweereze olwono naawe osobola okuba nti otambula n'omulembe. Yes, now yadde nga akasente kafuuka akasente mu Uganda abazirina ate abavu ddala yadde nga oba oliawo omukwano gwagenda mu maaso n'okuba nti gugwawo wabula Rema agenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu ebyenjawulo especially nga tusuubira nti agenda kufuna omwana owokubiri naye omwana asooka takkiriza kuba nti amulemererwa especially mu ngeri y'okuba nti amulabiriramu mpola mpola. Ono nno agenda mu maaso n'okuba nti agamba nti buli kyayagala wakukituusa ku mwana we kubanga omwana we buli kimu. Recently Rema yasobodde okuba nti agenda ku shopping ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Amal musuuza era nga shopping eno yabadde so bloody yabadde yanjawulo nnyo kwabaddeko amasanyu mangi era nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Amal musuuza yasobodde okuba nti akyekola mu mbeera yonna. Amal musuuza yasobodde okuba nti akyekola era nga wanene abantu ku supermarket bagambye nti ye omwana ono ng'alina ekyejo ng'alina eddalo mpola Rema yagambye Amal musuuza genda oshoppinge buli kyoyagala nga kuliko wano mpola mpola. Yasobodde okuba nti agwa ku bintu nagenda mu supermarket n'ajjayo buli kyayagala. Kagaali n'asobola okuba nti yeevugira mu supermarket neyeetooloola n'asobola okuba nti akwata gwe buli kyomanyi era nga watsa shopping eno ebalirwamu obukadde bwa Uganda ku mwana obuto busatu. Just imagine bukadde busatu nga mwana omuto ali mugula bintu byakuzanyisa biyogati byakyebyo bikyebyo mpola mpola nga tekuli nango yabula bintu byakulya kunywa anakuzanyisa just million 3 ku bwavu oba kalanti. Njukira abayimbi
obaoliawo tebagenda mu maaso nakuba nti bakola era ngaobaoliawo buli omu yeebuuza Rema ye esente zatwala ku mwana ku shopping ne bonoona miliyoni 3 ye azijjawa ye Rema azijjawa abantu bagamba nti Rema simanya baawe biki naye nga Rema obaoliawo ne baawe bagenda maaso n'okuba nti beeterekera era nga obaoliawo Dr. Mza Ssebunya agenda maaso n'okuba nti alabirira abakyala bano ababiri okuli mukyala we ne muwala we. Ajjukira Dr. Mza musajja bambi ali awo musirifu ali simple. Kenzo amaze ebbanga talaba mwana musuuza simanyi oba amusindikira ku kasente nga omwana naye nasobola okuba nti yeyagala naye sofa ekisinga obukulu nti amaana musuuza agenda maaso n'okuba nti yeyagala. Nkugambye Rema yasobola okuba nti yasansanya obukadde 3 omwana n'agula buli kimu just supermarket ng'agula byakulya byokka byakulya byakunywa byakuzanyisa byokka bukadde 3 obwa Uganda. Just imagine mu karantini nga bwe mbadde nkutegeeza amaana musuuza yakyekuze mu supermarket n'akuba enduulu n'akola buli kimu n'atambula amaaso gonna nga gamuliko kamera zonna nga zimutunuulidde era nga bagambye nti omwana ono nga wa ttabbu nnyo. Rema naye yabaddemu mpolampola wakuba nti Rema twategeddeko nti ali lubuto so n'olwekyo kizibu nnyo okuvaayo okulaga olubuto lwe mu kamera tiyasobodde kuba nti apyaringira mu kamera ku vidiyo gyolaba amaana musuuza gyagenda mu maaso n'okuba nti amuyita wabula eddoboozi eryabaddemu background eyo lya mukyala mukulu amanyikidwa nga Rema Namakula nga agamba nti amaalo ng'amuyita nga amaalo agenda mu maaso n'okuba nti yeetalaatala mu supermarket era nga obaoliawo yes kikulaga nti obaoliawo olugambo olutambula lutuufu nti omukyalo nali lubuto. However much bw'obanga olina omwana wo bambiza osobola okuba nti omusanyusa ne mukyalawo ng'okyali mulamu obanga osobola olina obusobozi kwata ssente labirira mwana wo labirira mukyalawo labirira omwami wo labirira boyfriend wo olwo nno osobola okuba nti oba oli afuna n'emikisa egy'enjawulo. Bapitantambi Jimisoni namba n'ekibwa Maxwell Junior nzikiriza nsobola okuba nti nkoma wano olunaku lwaleero then tukomewo yo yes. Okay. Enough, Ama. Don't matter. Nyabo. 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 Okay. Enough, Ama.
Tontomera. Nyabo. Okay.